Omwaka tutandise okugutambuliriza mu Ssumba. Era nga twaleka nga wiki esooka oba omwaka twagugwa mu Makati. Wiki twagugwa mu Makati eno twaleka olunaku Lwakuna omwaka gwaffe. Naye tuleka nga tutuuse okuba nga tumalaho wiki esooka tuyingire mu ndala. Wiki eno nyintu alina okusabako kuyita mu kiro. Enzikiriza nezisinga zategeka balokole bakatuliki n'amadini gategeka amalala. Besimanyi be basiraamu baba bo bategeka okuyita mu kiro. Bategeka okuyita mu kiro abasiraamu. Kikiwuliranga. Bayiza nakho nalaba nga ali ku kabe ngagamba abasiraamu tetukkiriza kuyita mu mwaka. Ababo bali mu yali mu kyala nene yewunyo baba ninga mu kyalo ncho kayogera Luganda. Ndowooza Abaganda tuli amatoke tuba tutegeera bulungi naye simanyi ko kyamuliko. Ngati naye watwategeka abana bategeka bwe mwayine Baganda baffe abenzikiriza gye bayita ennono ennono bo bamanyi bakyawula ennaku zino bagamba waliwo ennono waliwo obuwangwa waliwo enzikiriza y'ennono ne wabaawo n'obusamize. Kati bano abenzikiriza y'ennono bo bagamba nti si basamize, no, mulimu abasamize mu bo naye mulimu n'abakkiriza obukkiriza. Kati nawe nagamba nti oyo muddu wa Allah. Kati waliwo bali nga bo bakkiriza mu nzikiriza eyo ey'ennono naye nga bo tebamanyi kusawula, si basamize, tebamanyi nakusamira, just bo bakkiriza. Kati omukulembeze waabwe Ssaabakabona Ssaabakabona Jjumba ali Gaweesa omukulu Jjumba ne oba ne mumyuka we Sanga Kulannama bategeka nabo okusaba okuyita mu kiro. Bategeka okusaba oba okusaba oba kujaguza okuyita mu kiro nga bayingira omwaka omupya ku kitebe kyabwe mukono ku mbuga. In fact bambuga tekiba kitebe naye omwaka guno ekifudde ekiri iconic kwe kubanga ngabe bayatuza abamu ku banene bavubyeyo kishaka babadde nga bavuba empuuta bakuteyo gushaka. Era mwana mulenzi abadde amanyikiddwa ennyo mu basiraamu n'eggwanga lyonna nga Swahaba wa Kabaka Swahaba Kasumba. Lwakuba kati nga mu busiraamu takyayitibwa Swahaba Kasumba, ayitibwa Shaitani Kasumba, Sitaani Kasumba. Ate kati eri mu benzikiriza ayitibwa Lubowa bamweyana Kasumba. Bamwadde lya Lubowa ate bali muwadde babamuzaga linnya ki ko yenjagala bampite Lubowa bamweyana Kasumba. Bamwadde manya gampewo ekyo ye yagerondedde anti kitegeeza abadde agalinamu interest. Ndowooza abadde agalinamu interest. Kajjukira erinnya bunnabbi, erinnya mbala oba yenabbyeko yekozeeko obunnabbi. Kati buli Lubowa kyakola, buli muzimu gwa Lubowa kyegukola, buli muzimu gwa bamweyana kyegukola. Mpulira bamweyana si obugagga naye nga naye alina byajja nabyo tayita yekka bamweyana. Anti ate kati kitegeeza alina lyerimu n'ono gundi ono yalinga ewayiga Hasani Ndugga naye bamweyana. Takyali Hasani kati ye Ndugga bamweyana yejjako liri n'afuuka Ndugga. Naye abasiraamu kiki ate abasiraamu nga betanidde nnyo okukyuka. Tugambe nti bo balaba nnyo omusana. Wandi bo biraba bubi. Ate ndaba bubi kuba Hasani siri kubavoola naye nze ndaba ate saagala mumbuukire. Bamanyi okubuuka bannaye babuguma saagala mumbuukire naye nze ndaba yange obusiraamu n'ennono byeri biti. Leka naawe byeriraanye. Ennono singa gundi ono Swahaba Kasumba yavuddeyo n'ajja mu bulokole twanabyewo enkyukakyuka akoze enkyukakyuka
kachiringa kineno kiyakoze kiringa kuva mu dipi n'ogenda mwena le n'okuva mwena le mnojja mu dipi byonna si bye Achimodole se dipi ati bakola alliance bayiwamu nkuwulira bulungi kati wano nze ndaba bonna be bamu kubanga waliwo ebintu bye bakola nga bibafaananya kyogamba nti sizoni eno yakolamu enjawulo yooli bali bamuyitaani amanya ganvudde muntu eyavaayo n'ayatula obulokozi era oyo bamukyawa bayinza n'omuyira asidi sekomi yagamba yagamba gundi otukoze bubi nnyo okudda eyo n'akomaawo olukoze bubi nnyo n'asirika kubanga kati bwodda eyo era still era ojja kukola ojja sigala okola bye bimu era nze abantu bonna abavuma gundi nti yakoze bubi bamwera na kasumba swaba takyali swaba ali mujjeeko oba muyita saitani kasumba oba muyite bamwera na kasumba sijja kumugira kubanga abo bonna abali okumulirako amanya basiraamu abasiraamu bagambye kati naye bamunenyeza bwereere era ava atya ku nnono y'obusiraamu sisobola kumunenya okuggyako singa yavuddeyo n'adda eno waffe ate nakyoyogedde nze nange sisemba naawe kiri kyogamba nti obusiraamu n'ennono okugyako ng'onjawulidde waliwo ebibagatta obusiraamu bugoberera nnono ki ennono eyaabwe oba ennono kati olaba waliwo ebintu ebikolebwa mu busiraamu naye ng'ate bw'obitunulamu ati byagala okufaanana ne ebiri eno ate mu nnono anti n'obusiraamu nayo ennono yaabali kubanga kati bw'otunula kimu nga wekyali jasi bakwata bukwasi ne bapesitinga bw'otunula ensibuko y'obusiraamu obusiraamu buva eno yennyini buva eno ndowooza mu njogera entuufu si mubi mu njogera entuufu obusiraamu kiringa wonakwata ChatGPT n'ogibuuza question nekuwa answer n'ogikopinga n'opesitinga bupesitinzi kati just bagambye kati gwe tusinza akyuse naye nga buli kimu nga wekyaliwo kyasigala n'eno bwe kyasigala n'eno kati ekirala waliyo ebintu tiweyabbayo abasiraamu batunulira nnyo moon phases ate n'eno mu nnono nababalira ku mwezi gwe tunula buli omwezi ng'aguboneka walina okubayo embuutu ku ssabo nembi abeera okumpi n'amasabo abali ku masabo mumbuulire wabayo embuutu omwezi nga gwa gabogabo wabayo embuutu ate bagibala tebayosa omusiraamu naye ng'anaalya idi alina okutunula omwezi tegunaba kujja tugira tulindako olaba nti waliwo akafaanagana bwe bagenda Mecca banywegera eki empagi ejjinja Blackstone they kiss mu busamize byonna gyebiri Blackstone nenga yava mu ggulu fewaffe waliwo ekitundu bakiyita nabyole jjinja lya nabyole lirimu emiryango bagenda omu ne banywegera amanya ne bakola ki ne basamira ne basinza mu nsinza yaabwe kyokka bano banyiiga bano bo banyiiga okalabyako kati nze swaba kasumba munenya mpola mpulira nti okufuuka omusamizi omutuufu olina ogenda tanda n'obikka anti balina n'okusumika katonda bulamu balina n'okusumika ate n'okufuuka haji ajjudde kati ekirala ekyo kati okiraba tu bonna baasigala mu saddaaka ez'ebisolo batunda n'olunaku lulamba ate tulujaguza abeeri swaba gyava basaddaaka ensaddaaka ey'ebisolo kubaffe abalokole saddaaka yaffe ye Kristo yasaddaaka lumu n'amala era nsukuludde sisobola kugamba nti ozokusa nti olina ebizibu bingi leeta embuzi yo tugende ku lusozi tujja kwetagayo akaliga tuyina kamu Kristo kyagwa kuddamu kuyiwa musaayi kyagwa era bamunenyeza bwereere era ayambadde ensimbi eŋŋanda bamutaddeko ekyambalo kiki munenya wa bwereere waba yagambye anti soba yabagambye nti music gwe nagwe nayimba owa busiraamu YouTube yange weyajagala jagitwale anti kati kosheeko omu ebiyimba bwe byali byatutamada
wano kwa kivulo ky'Obusiraamu ani yajja kiyagambye babadde tebamuwagira ate nga mu Busiraamu ekyo kibali mu mutima. Abasiraamu tebawagira kuyimba. Leka naawe si kulimba gwe kibuuzo. Abasiraamu tebawagira kuyimba era bw'otandika okuyimba batandika okubolereza obeera mubolereze ne woba owaana Allah. Musajja ng'amuwaanye si yayimba Abasiraamu bannanga buluga oyo yali gundi yayimba kaswaba kasumba lwa kayimbaawo ayina yimba nyingi swaba ezowaana Allah kembadde mmanyi wano kano yakwatira ku gundi ku muzikiti ako ndayira wallahi sike nenga kakade kasira yakali awe kati musajja muyimbi awanye Allah nga wekisoboka. Omanyi ffe abagoba abantu mu nzikiriza zaffe zireka nkunyumize kasitole kano. Omusajja omu yali mu Katuliki ne bagenda ne mukazi we mu church nga sinyo mito yali mu Katuliki ne bagenda ne mukazi we mu church bwe batuuka mu church father yali abuulira essimu ye neevuga yani ey'omusajja oyo abantu bonna ne bamutunula bwe bati ne beewuunya wakikola otya ne balaba nga ojja otya mu misa nga simu teri mu vibration ne beewuunya n'abamu bazireka waka ne beewuunya bonna ne bamutunulira bwe bati father n'aleka ne bamutunulira bwe bati olwamala abantu mumutunuulira father n'ayogera gyali n'amugamba tokiddangamu ekyo kibi kyokoze kikyamu ojjanga n'ogyeko essimu yo agobye omwoyo omutukuvu ogobye omwoyo omutukuvu va ne wano genda wabweru ogyeko essimu n'amukakkanya wansi ne mukazi wennyini gwe yagenda naye ne yeegatta ku bantu bali ne bamukakkanya omusajja oyo n'addayo waka ne mukazi we akawungezaako kennyini n'akwata emmotoka n'avuga n'agenda ku bbaala bwe yagenda ku bbaala ne bamuwa omwenge ne giraasi eccupa ne giraasi eccupa neewanuka n'egwa wansi tesobola kuwona nga kibbero kyesunze maneja najja n'amwetoola n'amugamba ssebo tusaasire katusuubire eccupa tekusaze si yenkola yaffe wano tusaba kutusonyiwa tubadde tusaba tukuweemu endala basaba na busabi omusajja okuva owulira emirembe egiri omusajja okuva olwo teyadda mu kkanisa yasigala mu bbaala mpaka nakati. Kiki kyengezaako okulaga tukyaya abantu ebifo byetusinziza swaba kasumba twandiba tumunenya naye nga obuwagizi bwe yayina eno yagamba yakola ebivulo bisatu nga bya Busiraamu nga si by'abantu nti agenda kuyimba nyimba ze naye nga ebitendereza Allah we nga bina bimusala fulani ate Abasiraamu balina ssente muwagire munnammwe abadde mbuna alina amabanja mbu bamusiba nakola amabanja kati bali kumuvunana mbu yayimba mu kivulu kya Suna Beni kati Suna Beni yabakolaki anti mbuno mu bizibizi alira bo kati olaba abantu okwalira batalidde okwalira kyotalidde bunayimba bane mu kivulu kyani mu wakadongo kamu obaluka gobani kati kibanga kiri bwe kityo isalaza ne stabwa natolo bamuwanda dda bandi baba bamugoba dda bona ejata banga mu Busiraamu tebakkiriza muyimbi ate bwe kibanga tebakkiriza kuyimba nereira kalanzi ne bamuwanda dda katapizo nono ogundi ono omukyalo omumpi omunene aliwa station mayani station simu Musiraamu nganda baba yebikiridde station naye ka Musiraamu bawe si yesekyewo baba wanda dda bonna tebakkiriza kuyimba kati kasoita mu music bakuwanze kati kiki kyengezaako kulaga fe abalemesa abantu ne tubagoba tubakyayisa kyennyini kyetwagala bafune wano Joseph Ngoma bwe yafuna ssente wa Mama Fiina twayomba naye ne weebuuza singa fe abalokole twasituka ne tugenda mu bivulu byabwe Mama Fiina ne mukulu Bugembe Mama Fiina yajjanga omugenyi omukulu ne bayomba naye nga pastor abanene asobeta ssente ezo bazirina bagamba nti nze nsobola kujja eyo kati obalaba bali kulya bakutte enti z'embizzi bali ku postinga beeraga luva kuno akulubiriza olwamba bali nyanyonyi
singa tuwagira bannaffe fa batamya kati nze ono Swaba Kasumba simunenya munenya kitono ayinza okuba nga eno ennyini gy'abadde ava lwakuba kali yayongese kwennyika naye kubanga okubalumya omutwe yabadde alina kujja eno bandegambye Kasumba otukoze bubi kubanga bamanyi kujja eno ogenda kulya embizzi omukazi ogenda wasoomu paka kuwulira bulungi ogenda tegeera amazima mu bulokole bw'ojja mu bulokole otegeera amazima olya embizzi omukazi owasoomu eyalokoka kyeyabakola oyo yabaluma nnyo bamwogeredde tebalina nakyakugamba bagamba kimu otukoze bubi ne basirika kubanga balaba ategedde amazima ategedde Katonda naye nze ekyanyumidde Sekomu yagambye nti Kasumba ogenda tekikola mawulire era kyetusanyusiza nannyo nti oyo yagenze naye kisinga nze okunnuma abali wano abasinga mulina amasabo ku mitima oli eri alitulaze mu buntu naye magambo gali ku mitima tetumanyi nabo gali watuufu anti kati tewali kati olaba gwegeneze mukola nnyo research abasamiza abamu ku bitundu byaffe basiraamu tobalabanga saaba mugamba abasinga abatunde emmumbwa baki nkirinako ne proof abatunde emmumbwa baki basinga kuba basiraamu lwaki simanga gundi andi family ate akulembeza nnyo gana amanya g'eddiini Dr. Gundi andi family Dr. Gundi andi family omusawuzi Haji Gundi jangu wa Sheikh Gundi agenda kulombera edduwa sente zaagana fana wano ne Sheikh Gundi yali agamba nti omwami 10,000 n'okima omwami 10,000 n'akwama entana egy'omukisa ati owulira akuumuwa 10 n'akuweta bamusiba nno yakola kyati bamusiba ng'okyamuwulira nze badde manyi jasi yaggwambibye eruzira yatuuka yabakola era ebyekiferefere kulani tekola ekola naye muganda we byatabuka yali sijjakoze sooba byatabuka kati olaba ndowooza kati kyengeza kati okulaga nti mwakkiriza kati ekyo kye yagambye statement ye teyagirivisinze abasinga amasawo mugalina ku mitima ate kadde kanze nkubuulire nekino kimanye ate obusiraamu bupromotinze nnyo ate obusamize ntya mulaba gwe kankubuulire buli musajja alina abakazi abasukka mu aba ofumbo ebuyimiriddewo ku ddogo nga musiraamu abakyala b'abasheeki abakyala b'abahaji tebava mu masabo bwekikoleko research banoonya buganzi yayagala mu bakyala bonna gwe obusinga okwagala ate wawulira sheeke yakunyumiza okwo nti kuliko buno omwami sheeki simanyi omukyala ate yakola ki mbu omwami lumu yali ng'omukyala simanyi agenze oba wa yali yeetankulatangula noonya sente ze ezagudde n'asanga wansi yali anoonyanoonya wati n'alinnya mu mmindi wansi w'ekitanda alinnya mu mmindi kati omusajja banenya wa bwereere bamuleke ahomule bamuleke wadde ayongedde kwennyika bamuleke ofuna ndowooza naye nze kyemugamba kimu eyo nayo gyagenze tewali bulamu tewali ate nga yagambye nti bamubuuza oddayo mu muzikiti bayajja bakole ki koye ensalawo enzirayo mu muzikiti bajjajja bampe ekibonerezo ekikakali just kuguli nyambula ennya kati yafuuse mulabe waabwe nambeemu naye ate ezindaba nagamba omanye Juba ndimanyi mujje muli kime mulitwale takyalyagala asiryagala n'abakazi mujje mugakime naho omutoka akantu be bagamugulira YouTube antu akimanyi nti ositamuka bakuwa bakuwa naye wali awo ng'oyingira paaka empya waliwo edduuka litunda bya kisiraamu nayiseewo jjo liina akalango kali okagamba ti wano tutunda engoye z'obusiraamu naye ate naawe atali musiraamu oyagala kwambala ng'omusiraamu naye tusobola okukuguza engoye
oba ali okawulira akalanga ako simuleka sinakawulira nako kantu kantabulamu obusiraamu gwanga musiraamu si ggwanga tewali ggwanga baliyita busiraamu ate mpulira beewayiriza nti balina olulimi olusiraamu balina ennyambala ensiraamu balina kale kyetugamba nti bazeekwata nga bulaba nti tukimanyi nti gomesi y'abakazi okimanyi ndowooza ekyo nkimanyi ekyo tetwakyekwata ekyo twakikwata twalutunga olugoye nga lulina kuba lw'abakyala gomesi isitole waayo eri gomesi yakolebwa y'abakyala kati ekirala ate kiki ekirala mpozi kyonzo kama ekyava mbasajja kati ng'enkondo zo bazeekwata mekapu bamwekwata naye nga byali by'abasajja wo ekituufu onfuna kati n'abasiraamu kye bakola bo bakwata ebintu by'omuwalabu kubanga obusiraamu buyimiridde ku bintu bisatu bw'obitunuulira mmere kuwasa kyambalo kisosa mmere anti obusiraamu kwe buyimiridde ku mpagi ssatu emmere okuwasa n'ekyambalo kyekaanekaanekana seeke guggwa omulaba guggwa tomumanyi kampeyina wa NRM guggwa yenguggwa seeke nguggwa simugoberera bulungi seeke nguggwa tomumanyi yatula mu mmotoka ya president n'agamba nti eno jjana ey'oku nsi guggwa president sebo yamukyalya nako nno yagamba atya atudde mu jjana mu mmotoka ya president n'agamba jjana yagitestingako ye ng'akyalina mulamu banne balinda kumala kufa kati naye omulaba engeri gy'abandekanekanyemu omusiraamu ayambala bannange bannerabidde olyose n'onzijukiza waliwo nesima babaki nzo TikTok yango baya baki era sima osobola okulisettinga eno algorithm ya TikTok n'ogiresettinga nebanga eddayo bupya nsakire ku bintu ebirala nga animals oba ekintu kyonna ekirala kuba gundi yange eno yantabula obaani yagisettinga bw'ati ebintu ebyo munaye ebitakola sensi mbigwako nnyo kati yuzi nga tugambye neyagambye nti bwatabayingira mwaka era ono mumanyi ekifaananyi omulaba abandekanekanye egundi ebeera entalabuusi ebanga yakalidinaani kati omukyala gwe naguddeko ngagamba agambye habaya bakiyita habaya yenyambala emu bweti habaya y'omusiraamu emu bweti ekola kulisimasi ekolera abantu 10 kulisimasi busiraamu buli ku bintu bisatu kwambala kulya na gundi tugambye kyekirala na kuwasa kasi nababawo yamunze era ebyo n'omala obijjawo oba obusudde yamuzeemu yagambye anti kati kyotamanyi ku budget ya Christmas nti teri standard price ekituufu oyo omuntu akola Christmas nga ya 2 ewedde nga nze Christmas ngenda gera yingi ekakomando eggwe ewedde oyina ga Christmas yange ngenda kuli obukadde 10 ngatambuza family yange tugende wedwe nga tukyakale nagamba naye ekyo ekyahabaya oli mutuufu za bbeeyi naye obuzibu ensonga ezibaguza si lwa nsonga nti mwagala kizale oba yagala kwambala osinge bajjabo bawaakulabe olatambule naawe kubanga ekyo kikulaze bavuganya buvuganya ati okirabye endowooza muba mu competition so sira kizale nemusiraamu kyekyo asinga okunekaanekana tulaba ng'ayina gundi okimanyi nagambako nti nasoma Islam ku lunaku lwa Eid these are the things you must do if you can afford a new cloth kikole but if you cannot dress to the fullest noba oyina emmotoka tokkiriza bagigenderamu okiraba oyina tambuza bigere kyotalina kwerabira oba oyina obusobozi tobuyina you must wear perfume oyina okwambala oyina otekakawo okwolo yensonga lwaki ne baba basaala batula mu kkubo Idi basalira mu kkubo lyaffe ssebo lyaffe wamma buli wali omuzikiti nga guliranye ekkubo tweyitawo balizingako mu makanzu ameeru
bonna nga bawunya obuwoowo kina kuba to the fullest era ku akolonze sisala kubanyinza okwasimula n'engwane oyinaalage kati so okiraba endowooza kati obwo bwe busiraamu era nomala obajjako okulya n'obajjako okuwasa n'obajjako okwambala obagobye ate kyekibaawula ku ffe ife ebyaffe byonna bitulambulira ku faith abalokole abakatuliki bo ebyabwe bitambulira ku bibumbe abakatuliki nabo kamere tobajjaawo bibumbe kwe bitambulira bajjeeko sapuli olabe tebaggwe sapate bwegenda ojjeko ebifaananyi n'ebiri mu muziki mu polisiya ogenda bimalamu otya n'amalirisa genyimba gakola mu bifaananyi bwe nti kyenkulaga tosobola kubimalamu bibalina emitima mpozi mugenda kuwa bibalina emitima okimanyi omukalu kyasoma sapuli nga tagikutteeko akisobola bulungi nnyo kyenkulaga nti bibalina emitima so buli nzikiriza gwebuwegendereza buli nzikiriza erina kwe yazimbibwa erina omusingi gwayo kati ate obusamize oba ennono ye ate yazimba ku kyebayita threats bayombye bagambye byawukana ennono anti bageza kukisiga kazigo naye bonna boolaba booti bifaanagana waliwo n'omukulu omu kuba olaba byonna byonna abifuga ali atya sitaani waliwo omukulu eyayogedde ku bantu abalabira ku ngulu bayinza okulaba nti yabadde alwana nono naye kati nze nga kunze omanyi nze nyinza okuba nga kugwenze ntegeera mpola kuggwe naye ku muntu nga nze nalabye nga obanga olabira kumpi ojja kulaba nti akirwana naye nga wekirabira munda akifuuwa kikola bwati ng'akimira bambuuziza ku bintu bya Lubaale ebyo musajja w'amaanyi nno wano mu ggwanga wala kyasera akatambo ejja kalaba nagamba nti Lubaale oyo alina ekizibu ndi kizibu ki nti Lubaale oyo akola tyaha naye alina ekizibu nti kizibu ki munnaye nti Lubaale oyo waaba akulaga amaanyi ge tajja nakugamba nti olaba ennyumba eyo gy'olina nze nagikuwa akugamba olaba oli omwana eyagwa eddalu omwana we oli first born yagudde eddalu oyo nze yamusudde nagamba nti olaba oli gwe wazaala nga mulema nenze namulema zanze mutuddemu kati awo Lubaale waatamira n'akomaawo ng'alinga agamba nti Lubaale akola bibi Lubaale akola eby'amaanyi naye lwaki agenda kutama tasooka kukulaga bulungi yasooka kukulaga bibi oluvannyuma akuwa ebirungi naye wakikomyawo oyinza okulowooza nti omusajja alwanye Lubaale olya wamwogerako ebibi naye nedda nga kyategeeza nti wogenda mu maaso n'olemerako awo waatudde mubali baasudde eddalu wasinzira n'akola ki n'akuwa ku bye weetaaga okuwa asooka kubayo kyagongobaza asooka kufuna we yeewanga n'anywera nti kati mu bulamu bwono nywedde kuba ndi mwana we tasobola kunzijamu kati awo kankuwa by'oyagala era buwegendereza bonna abasinza Lubaale balinayoko bimawube balinayoko ewaka bawo n'ekikonkome enkoko gye basinza kiri awo tekiruma naye kiri awo naye nga kikanga amahawa tegaggwamu ssente n'obusengo obutaggulwaggulwa sitaani alina engeri Lubaale alina engeri naye gyeyebrandinga kituufu yebrandingira ku threats anti kyembategaa nti eddiini egundi kanjite enzikiriza y'ennono oba obusamizi oba ki bo bwazimbwa ku threats sitaani n'okutiisa akukangakanga bali bati tolina nga gy'omuntu baaho sitaani n'okusinza bali bati ate bayiza oyogera bwotyo onzijukiza omukulu omu kyeyayogedde ndoza bamuyita Kasimu Ramadhan maybe ali Mecca yabadde ku Zoom interview nagamba nti kati yagase bibiri ekyokuba nga tebeewagira n'ekya threats nagamba nti oyinza okwesanga eno gyabadde mu busiraamu nga oba abadde ekimusibayo ng'ayimba ku nnyimba ze ntumwa kasente kati oyinza okwesanga abe takyafuna bulungi kasente nga music we takyatambula bulungi oba tebakyamuwa mirimu ate kati nga n'eri gyali
bamukanga obuguma tobuguma nyoka tonyoga tugenda kwabya tugenda kwabya n'agamba yo lwaki kankiveemu so kati nze bamuvuma naye nze nkulaze obusiraamu n'ennono kiyakoze kitono nnyo buli buti okubalumya omutwe obulungi waba yabadde mutulo ekyusiza bwekyusa nava kakongo nadda ku lubuto actually yafunye sisumuko kyakubiri yasimuseemu naddaddawo nsumapozi walina kyobagamba mukama abajagalire naye nga yesu yokaana 14:6 lyekkubo n'amazima n'obulamu mwenna mutunulire yesu asobola obbawonya byonna naye ebisigadde tugezaako bugeza kubanga nekyebalwanira ejjana buli omu akinyonyola bubwe atudde mu mmotoka akulaga jjana ate balala batugamba ekigambo jjana kitegeeza ennimiro kati buli omu akinyonyola bubwe tolina nyonyola kino kyogedde mu lulimi lwesiwulira naye kale kati nze kyenyinza okubagamba tukkirize yesu kubanga lyekkubo n'amazima n'obulamu yokaana 14:6 mukama abampera omukisa nze musumba Ssekitoleko Peter asangibwa ku 0756 12 96 98 akatalekeka omusajja omu yagambye nga tumaliriza yagambye nti naye nkoogere nti bayinza obutakategeera newe nkoogera nti kiba kyabulabe nnyo okusanga embuzi nga yenyumiriza mu kuyiga okuboggola mukama batwagalire amen tekisoboka Export TV to the world.